Bwiino ne faridah nakazibwe bakikoze bambi kusanyu biibino tubirese ate ebya MP Francis zake ne mukyala we ebyomukolo tetubireseyo ebyomukyala Desire Luzinda ne Levikson byeyongedde okutabula abantu n'amawulire amalala mangi nnyo agabera wano kako Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera ne gabo kola kyamaanyi nnyo okugoberera the one trusted source ebera Clarity Source 256. Please subscribe gwe atanaba kusubscribinga notification bell tujerabira video jimpereka like tulyoke tubeere nga tetutandikirawo na olunaku olwaleero olunaku za mwezi ziri 27 omwezi guno gwe tulimu ogwa July omwaka 2022 mwana mwala Briella Kigundu mwala wa Bwiino awezeza emyaka 3 era tulabyeko omukyala Faridah nakazibwe nga agenda maaso n'okubushinga omwana ono amugamba my daughter happy birthday to you. Jukira yamukuza ekyo kyo kimanyi bulungi okuva mama omwana ono yava mbulamu bwensi Faridah nakazibwe ye yamukubeera nga ate yakuza omwana ono Bwiino naye kimu agambye daughter happy birthday to you naye naffe twegattidde wamu nga Clarity family tugamba happy birthday to you Briella Kigundu ku kya birthday nga tukyakiriko tugamba happy birthday to fresh kid eyawezeza emyaka 11 olunaku olwaleero King Saha president wa umma amukuliza amazaalibwa agabadde aga surprise naye tumugamba happy birthday to you na buli yazaalibwa olunaku olwaleero tukwagaliza birungi byokka ngenda kujja nkutwaleko ewabazaake tuyatogedde ku Bridget ne mwana muone MP Francis zake wa NUP Obimanyi munaye emikolo gy'abagagga gibeerako obusiki era olunaku lugenda kubeera lwanca omukulu Francis zake ne mwana munne Bridget bagenda kubeera nga te basobola okubeera nga bakolawo omukolo omutintini ogenda okwanjula omukolo gwabwe gunaabaawo nga 9 September omwaka guno gwe tulimu kadi zafulumye edda era abasobodde ozifunako mwemuli omukyala Grace Khan the Diva era nga bwogiraba kadi ye bwete werabise lugenda beera lunaku lwanca wali eriko Old Kampala Hotel zake ne Bridget babere nga te bateekawo omukolo omutinitini ogwanjula omukolo gwabwe ababiri baneno baludde nga beeyagala bakola okukyala twakulaba twakutuusaako ate n'embaga egenda beerawo nga 9 omwezi ogwa September omwaka guno gwennyini gwe tulimu tukwagaliza kisinga ne mwana muno we just wish you all the best okuva eri Clarity family ngenda kujja nkutwaleko omukyala Zari Hassan the boss lady munnanga omukyala ono twakutuusa kamawulire nti yagenda maaso okubeera nga abeera ne mwana munne Shakib Cham ye boyfriend gwayina kati oba muyita Habiba naye beekola ebintu ebyongera ddala okulumya abantu olunaku olwaleero eri ku saidi eno story eriwo eri nti omukyala avuddeyo n'alya ku waya mubadde mususiza akamanyiro n'akajanja nga buli kyakola mukikuliriza n'abagamba munneesonyiwe akizeemu n'abagamba mumwesonyiwe waddembe okubeera nga ayagala Shakibu n'agamba mumwogera ku myaka gya bbawe mumumanyi nnyo bbawe mumutegeera bulungi ye lwaki mumukuliriza n'abagamba Shakibu ali myaka 3 n'okusukka ate ye si ye mukulu ennyo ogwombeera nga temukuliriza buli kaseera Zari ayagala abaana bato bayagala bobo n'atugamba mwe abali eyabawoza it will end in tears nammwe amaziga sigamwe abadde munyiivu nnyera bw'atyo n'asalawo n'alukodinga n'akatambi nga bw'okalaba omukwano ebifaananyi ebyo ka video ekabadde katambula mukwano beekoze bintu ebyongerera ddala okubeera nga biraga nti mwe mwogere effe katukole gwakweyagala naye wama Zari wama oli mutuufu yatugambye mbw abaana abato bamuzaamu omusaayi yatugambye omusaayi gubeera gulina otambula naye Zari mulaba edduka yatugamba kola ssente ofune buli kyoyagala ffe Zari tukwagaliza kisinga gwamanya oba oyagala ani oba omwagala otya oli wa muntu gwe mweyagala naye ngenda kujja nkutwaleko omukyala Desire Luzinda ne Levikson esimanyi kye batwagaza wabula kubanga wetwogera mu kaseera kano omukyala Desire Luzinda ataddeyo posti eno egenze maaso n'okubeera nga raising a dust mu bantu ab'enjawulo ye agamba ye yali video vixen era ataddeyo n'atubuuza video vixen mumulabye oba bibasobedde bagezako kubikulira omukolo ogwaliwo mu gw'omusanvu nga 13 omwaka guno gwe tulimu ebifaananyi ffe twabifuna ne videos etwazifuna mu kaseera kaneeno omukyalo ono ne Levikson kyebagezaako kola kubeera nga ate bakuuma relationship yaabwe nga yaakaama lwaki oyinza okwebuuza bwotyo abantu balaba bulungi nti n'omukolo guno gwaliko abantu batini ddala era paka nakati tewaliwo yavuddeyo kakasa nti omukolo gwaliwo newankubadde nga gwo gwaliwo era nga olaba abantu abo twalabayo abantu nga Susan Makula ne Bujingo twalabayo
raging nga bagenza owerekerako ate n'ebintu bino byali byasasana dda nti ababiri bano balina enkolagana y'ekyama naye tekirina buzibu desire lwaffe mutugamba mwali ba vaccine oba omukolo gwajja ffe weetuli bakubirako amaaso kubanga if it's all about information tubeera tulina okubeera nga tugatuusa ku bantu ekituufu kyo kyali nti omukolo gwaliwo newankubadde tetunaabategeera nsonga lwaki ddala ddala omukolo babeera bafuula nti naate gwaliwo kubanga gwo baguyimbyemu n'akayimba bakayita yoya osobola okukanoonyako ng'omukulu Levikson atenda obulungi bwa desire mu vidiyo eno osobola okugenda mu maaso n'oginoonyako ngenda kutwalako wa Spice Diana mu kaseera kano omukyalo ono akoze ekintu nga omumanyi nti y'omu ku ba celebrities abalina omutima ogwekisa era tumulabye emirundi mingi omuntu wamusanga ng'ayambadde engato ennyongi n'amugaa Spice gimpe agijjamu n'agikuwa wobeera jacket agijjamu n'agikuwa omutima ogwekisa era omugabi gw'omukyalo ono agwina era amawulire agali ku sayidi ye olunaku olwaleero yavuddeyo n'abeera ne Ibrake Mukasa omukozi wa Spark TV n'abeera ng'ate waliwo omulenzi oba omuvubuka gwe badduukirira abadde akozesa ebiragalalagala ate ne bamugamba ebiragalalagala biveeko era omukyala Spice Diana akutte mu nsawo ye n'abeera ng'amugulya Bajaj Boxer nga woobalabawo yeri ku UFL omukyala Spice Diana yagiguze n'agiwa omuvubuka oyo n'amugamba ebiragalalagala bireke eddamu kukola ssente. Spice Diana, thank you for the good heart. Yes, ekyo nakyo tukikwebalize ngenda kujjayo nkutwaleko wa the king Saha munnange olutalo King Saha Bebe Cool ne Alan Kendrick talugenda kuggwa kati oyinza okwebuuza ki ekigenda maaso kakati nno tolaba nti nera omukulu Hendrik Sali yavaayo n'agamba mbu agenda kuvuma taata wa King Saha singa King Saha tesonyiwa taata we Bebe Cool. Munnange King Saha yabadde wali eri ku Club Ambiance n'abeerako ekyama ekinene nnyo ku Bebe Cool kyayogera yagambye n'okugamba mbu omukulu oyo Alan Hendrik Sali mutabani wa Bebe Cool asooka mbu omukulu Bebe Cool ate yamuzaala mukozi ye omukulu King Saha bwatyo bwe yatutegeeza n'agamba mubadde temubimanyi oyo omukulu gwe mulaba oyo mutabani wa Bebe Cool asooka bamuzaala mukozi y'ensonga lwaki bamukozesa ate okubeera nga entalo ezitali zize jjukira olutalo lwakati wa Bebe Cool ne King Saha nga bava kubyakubeera nga ni president wa umma ogwe bandiyagadde bawolonde naye ate twagenda olaba n'omukulu oyo mutabani wa Bebe Cool alwegasseemu ng'ayimbye Matayo ate ng'akajja mu Zakayo kayimba ka King Saha munnaye ke yayimba naye ate munnaye omukulu ne yakubamu Matayo ng'atwalaga Matayo drug addict jjukira Bebe Cool ye yagamba King Saha mbu drug addict naye olutalo luno si lwakuggwa kati bye tubadde tulina olunaku olwaleero nkwebaza nnyo gwe ate omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa negamba okuzikyama nnyo please subscribe ogwata n'aba subscribe na notification bell tugyerabira mubeere bulungi.